Kati nno tutandikidde ebbali. Lieutenant Lloyd Murdoch abalaba ekituntundu ekyokubiri nga Lieutenant Murdoch yakamala okukwata ekkubo omutooli ebyasi nga bagamba Blood and Orchids nate vijema kabirimu nga bulijjo nga bagamba Jane Alexander yagenda okulembera abazannya bali mu kasinema. Abantu wano bamanyi kutya kukka nga bagamba Sean Young tajja kabulamu. Mwanyina yajja Elizabeth Lilohe yamutunuulira. Oni afande Captain Maddox. We've brought my brother here to this cove. Tulese wano muganda wange kosti eno. And this beach which were his favorite. Kubanga beach eno yajagalanga nnyo. My brother died because he could never pass anyone who needed help. Afudde lwakuba badde tasobola kuyita ku muntu yeetaaga buyambi. He was accused of a crime he didn't commit. Yavuna musango gw'atazza. Shot dead in cold blood before. Ne bamukuba ebyasi nga talina musango gwazizza mu masekati g'ensi yonna. The people who stole this island abantu abba akazinga kano never gave him a chance. tebamuwa mukisa gubeerawo. It's 159 years since. Emyaka giri 159 kasukede nga basooka kusenga wano. But most of the people who followed haven't unpacked. They haven't unlocked their front doors except. Abantu abasinga bajja obuzzi tebaggalanga yadde oluggi olw'omu maaso. Okujjako wakati waabwe tewali yali ababbye. Trouble is that deep down munda obuzibu they believe they own us. Bakkiriza nti batutwalira ddala ng'ebintu like property. They own us. They believe John Liluohe was guilty. Era ensonga ki bakkiriza nti John Liluohe omusango yaguzza. He's dead. They wouldn't let him live here. Tebamukkiriza kuba wano. So we won't let him stay here. Naffe tetujja mukkiriza kusigalawo. He loved this ocean. Ssemayanja ono yamwagala. And that's where we'll take him. Era gye tujja omutwala. And that's where he'll always be. Era jjajjanga okubeera lubeerera. Goodbye, John. Weeraba John. Mukazi teyalajjana myaka 22 gyokka. Kakano yakyuka kyavadde ebbali. Naye nga Lieutenant Murdoch era akikoze nakyalo omumbejja. Gitandika okusabira omulambo gw'omugenzi. Jjuka yaliwo ng'omukulembeze w'ennono eyali akyaliwo oba atwala abantu be Hawaii. Tuli kazinga ke Honolulu buwerako awo. Nga bagamba David Clennon tabuzeemu. One mulamuzi yali omusomesa w'ekibalo eyasomesanga John kati omufu. Era munnamateeka waabwe Tom Halahone. Nga bagamba Richard Dissart tajja kabulamu. Wabula Elizabeth Lindsay bonna bali muno. Haunani Mini bonna mwe bali. William Roos naye mwali. Naye nga mu mateeka kino tekikkirizibwa. Nga bagamba James Sato ono yafande Maddox, Captain Maddox ne partner we Jack Seller oba Keller. Nga bagamba Matt Salinger naye mwali. Madeline Stowe tabuzeemu yadda ku motoka ye. John Liluohe's mother. Oye maama wa John Liluohe. Wabula Captain Maddox omusango guno yali yagunyirizaamu dda obukyafu naye nga talina bukakafu. You know those young bucks walking the beach better than I do. Abo abaana okimanyi batambula nnyo ku biici zino nnyo. Put them on Mike Romero, David Masuda. Mike Romero, David Masuda ne munywanyi akyasigaddewo Sigero. Neetaaga babeereko abapoliisi abatambulirako buli bbanga. Saagala buzibulira kuddamu kubatuukako. Nagamba tulaba kitundu kya kusatu. Yakwata ekkuba asimbule. Kano aliko okuyigga omusanga ate ogwa Lieutenant Murdoch. Yadda ku leediyo kyava ayita loodi yagijjawo.
ku muto David Masuda eri asinga obuto naye nga juga afande Maddox Captain Maddox yasaba tekibweko security yabagibwako oluvannyuma olw'okutwalibwa kwa Lieutenant Maddox ate komera oba matwale g'abannaffe abajaasi kuba ali musirikale cupa zigwa musatu yatunula nange okweraliikirira kabaka naamusazeeko nangi koogeza okulegesa owedde yamugamba zze emikono emabega bano kwe kusimbula ekimotoka kye baali bazze nakyo bagisibirawo munywanyi waabwe omulwadde mufu John Luhohe gwetandise nga baziika era nga bala bitundu ebyayita tusimaye bulungi nti yakubiddwa ebyasi mu masekati g'ekkooti kati tutwale eri banywanyiibo ku ddakiika eno bagisimbula bagijjewo nga wayise akabanga bonna bamaze okuŋŋaanyizibwa baddizibwa ebbali loodi yaleeta olupapula njabasomera kintu netonda Hester Murdoch near the Whispering Inn. olw'okuba omukwaba kwata nakyala Esther Murdoch ne tumutuusaako ekya Mikairo n'okuba endundi ezajula omutta olaga tebajja kikola ne bakuba You're not in court now. Don't pull that bill. towuliriza tonsindika kuligita baga tebajja kikola It's your last chance. gwe mukisa gwa mugusembayo njagalako siginikya zokka Don't look at him, Dave. tokikola David ye Mike Romero David Masuda That's your chance. ne Shigero I promise you. I'll take David's share. okay omufu already John naye nga bamulabulirawo obutataasa nakyalo oli muzungu Take his share. kaakano bajjayo emisipi gyabwe fe tukimanyi basirikale naye baze bambadde leeya kwe kubaga bonna bagijjemu anti baganya okusayininga I want him. ono gwe nsinga okwetaaga ono nze gwe nja okkuba aka asinze fujjo ne batandika obbawo emisipi naye mbu bakikola lwafande waabwe kyokka bano bagidikireri nga ddanga miss trial musatu nasaba n'okusaba omusango gudde mu kkooti mbaga tewali budde wakyaliwo ogw'amayinja Lieutenant Murdoch yattira masekati g'ekkooti ono musatu babakuba yatuuka tayimu n'atya kimususeeko yadde ebbali nga byalaba tayinza bikkiriza naye nga mazima tebalina kye baakola okujja kukutaasa obutaasa obulamu bwa nakyalo oli Are you ready to sign? oli mwetegefu okusayininga Do it. Please, mister. Please. naye musajja mmwe mulina emputu sizitegeera ono lodi alina olugono banne bonna bapoye ye akyakuba abasajja baganya okusayininga Cutlass Wonders. kakano kwe kuyitayo misoni eganya You better cut him loose. tulina obbasala wakiri emiguwa Make it snappy. baamuwa akaso abasaleyo waggulu kakano bonna baagwa wansi naye nga batonya musaayi munywanyi waabwe omu yafa dda baali bana John Lowe essaawa zaagenda kubona tekuli amanyi biri ku nsi oba amusudde wakyali ne tudde emabbali mu bikajjo juga enaggaga have era eri asuubiza okusasula charges ez'omulamuzi oba munnamateeka gwe baali bayise Walter Bagman wuuno amulina Why? We squeezed the sap out of the bottom of the sugarcane stalk. akababyo eky'okubijjamu amasanda wansi w'ebikajjo That's costly. kiriko situli okudda awo ate okusooka okusonjola ate biki aa tukuba bukubi naali They gather the harvested canes and alina essamba mpitirivu wano ez'ebikajjo era alina nyini kampuni ya sukaali How do you process? eyalinga wano whole lot. You mean every time I pick up a cube for my coffee? kyokka buli lwemukwata kyubu ya sukaali oginywa mbanywa wuwo If it's my sugar. bw'ogula sukaali wangu wa kampuni yange Most important man between San Francisco and Hong Kong.
oteekwa kubanga gwe omusajja asinga obukulu wakati wa San Francisco ne Hong Kong. What would you say? Kiki waligambye? Conceit of the tip of my nose. In other words, I can add and subtract. What you've shown me so far is the other fellow who does the subtracting. I don't own Honolulu. Nandi simanyi nnyo Honolulu. I've never liked to have to take a boat after. Wabula agamba tayagalanga bigenda mu maaso. One Walter Bagman munnamateeka kamenyo era nojjawo ne mukyalawo ne sente yazanjulyawo zayagala. With Walter Bergman. You didn't bring any partners with you. Never been a man to travel in a pack. Agamba tabangako omusajja yeetaaga buyambi. Glad we understand it. Anti awo tufaanagana. Nange sina nnyo ba partners baba shareholders mu kampuni yange. Yamutuusa yafeesi gye ziri. Naye ng'omuvuka yattira ddala ng'ensi yonna eraba mu kkooti. My fee. Sente zange We agreed on your fee. twazikkaanyaako anti tezinajja mu nsawo yange. Started. I started the day I received your cable, so Nja kutandika oba natandika okukola okuva ku lunaku lwankubira essimu. Nze natandika okukola. payment in advance. You might. Kati osooka kunsasula nendyoka nkwata ku musago oba si ŋŋenderawo. A man like you could feel naked without his. Omusajja nga ggwe obanga ali obwerere oba tambudde na checkbook yo. Sayini nga kozesa mugongo. Me, Mr. Bergman. Toweereza nze. I'm not so sure, Sikakasa. Mr. Coster. Mr. Custer. Have a Custer. Twadde erudda. Bamala muwalirye eddene yetazanyira mu maali. Kaakano olwo omutali avuga ekimotoka ava okukola. Budde bwakumakya. Bw'atuuka ebbali yagwa ku bato. Katonda wattu nga kye baabakoze. Emabbali na mukadde jjukira afaane Lieutenant Murdoch eri abasuubizo batambuzaako akazinga kanake Honolulu Created evil. abayisaayisaamu. Afraid you'd have to ask someone with a lot more experience in that area. You're a careful man, Captain. Ndi musajja mwegendereza. Much of a rush? Siri mu kupapa nnyo. Good, good. I thought I'd sit here for a. Nsazeewo ndoza kantuuleko wano mwambuke waggulu ba mwambuka. Kansigale wano kuba amagumba ge gatandise okukaddiwa. Ono mukazi we wabula mutototomu. Good. Oba muto ddala. Kaano kwe kwambuka kuba nakyala mbw akyagala okulaba eri waggulu. Musatu na mukadde asigaddewa n'engatto za nakyala. Naye nga Lord, Lieutenant Captain Maddox alina engeri gy'atulamu mukyala wa Bergman oba Bagman. Badde erudda. Yes. It is nice, Captain. Wasufu. Captain. Captain ebya Captain bireke mu ofiisi. We have. Peter Maddox. Curtis. No, I guess we haven't. Mwami asigadde wansi. Captain Maddox. Well, that's not news either, so relax. Ekyo tekikyali kipya. Didn't mean to offend you. Ekyokuba nti nno ndi afande mu poliisi. I think it'll be better if I go back. Nze kyali sinze singa nze lindako. You'd have to explain it to him. Tulekeraawo okwerimba nze naawe. You make me feel guilty. Ondeetera okulya ngaziza omusango yadde sinabagguza. Nani nze naawe tuna kye twerabamu ffembi ge mazima. Honest with each other. We don't need to end up enemies, do we? Tetulina kuba balabe era tulina kukola balabe. Terina omu alina kumanya. Yadde ebbali kuba nakyala bimuli abyagala okukamala. Right. They are ethereal. Kaakano baabano naye ali kumuka munne. Naye nga bwenzi buno bwavako nakyala oli okukubibwa n'emisango kati gy'alimu. Afande Lieutenant Captain Maddox ali ku mukyala wa Bagman. Kyokoni munnamatekere yasinga mu kaseera ako mu Amerika. We have a code 2. Please respond. Yayitawo 323. ku radio bayita. Maddox here. Alo Maddox over. Kakano waliwo embeera eguddewo emwetaagisa okugenda emulago ku ssaawa eyo. Yatuuka ku ddwaliro. Saatu yajja dduka.
kwe kujja mu emergency room yalabbi yalamina onepata naawe Sergeant Jack Keller Bikira Maria muzikiti. What about the other two? Ate bali abala ababiri They're just as bad. ana baba wunze fimbo tewali njawulo kubona tekuli ategeera bano bakuba Ava. kakano musawo omu emergency era yajjanjaba omutooli. You talked to him yet? No, he's still out of it. Harry, I sedated. Hare tewali ayogera one Hare Shigero It won't be coherent until tomorrow. era agamba yamusedeetinze kijja kutwala essaawa okudda engulu. This time. You made a bad mistake. Anti kunogezaako kozesa amazima munnamateeka wajjira lwaki wajjako security naye nga musatu tekwali kusalawo kwali kwafande we one munnamateeka abo bawolereza Tom Harahone ne mumanyinawo omugenzi John Lowe. Captain Maddox didn't pull the cops off those kids. Captain Maddox si abajjako abapoliisi ade babakuuma omunenyeza bwereere. You're welcome. I'm counting on you to clean up this rotten. Kakano badimiro babano musatu yajja Walter Bagman baleta munnamateeka asinga kukoleza afande Entire, you know. Lieutenant Maddox bawa Nakyala Esther Maddox Ashley. This isn't a crime of the gutter. Young Murdoch was driven beyond his limits. Agamusango guno anonyege anaguuzaamu naye nga ku kyawulya ku mukazi wa afande Maddox yakubibwa. I'm going to add to your burdens. Someone accused of murder doesn't usually have an admiral for a jail keeper or the Pacific Basin for an exercise yard. I don't want you to let one single reporter on this base. Agamba teetaaga munnamawulire yadde n'omu ku kazinga kano ng'omusango gugenda mu maaso. Kabe waabukedde New Vision Abani oba ki wajjira wenguviiramu kono kale. Much obliged. Saagala kusasamaza nsi na kuleta sentiment ki. Juka abasirikale bangi bayinza okulaba nga munnaabwe akwatibwa obwe wabula muwalajja n'awulira obusungu. Omuvubuka oli mufu singa si ye teyalibadde mulamu. Tanyaga maama we kuba maama we yamuvuga ng'amuzza mu layini eyo ey'okuwayiriza abavuka bali naye ng'ate omusajja yali yamukwata yaliwo Bryce Parker yali mukwano gwa bbaawe enfanfe yali yamukuba n'olutu lwali lwa myezi 3 so si nnaku 23. Talk to me. Let me. Wuyo Nakyala Arish oba Doris Ashley. Bryce hasn't called. Not once since that night. He can't. Not yet. Not until this. Amugamba Bryce tamukubirangako paka kati kono si kati talina kukubira kati yadde okwogera naawe kati olina okugumiikiriza kubanga ye amazima gali nti gwe yali ayagala. Aga bino birina kusooka kuggwaawo baleke badde mbalabagane. Yajja eri afande omusibe naye nga tali ku house arrest kuba amagye gayingiramu yali Lieutenant Mulambo wa Navy. Lieutenant Maddox. He raped my wife. Yakwata mukazi wange. Didn't. Who do you believe? Agamba tiyakikola ani gwokkiriza mukazi wange oba ziri embwa. You, Lieutenant. I'm your lawyer. Ndi looyawo. I'm here to defend you. Ndi wano kuwolereza ggwe. You're up against. Now the whole world saw you kill that man. Ensi yonna yakulaba ng'otta. He was dead. So it's going to be very, very difficult to Kigenda kuba kizibu nnyo okuwolereza. understand that. Njagala ekyo osooka okitegeere. I trust you, Mr. Bergman. Nkwesiga Mr. Bergman. That always helps a lawyer. Ekyo bulijjo kiyamba okukakanya bannamateeka naye Unwritten law. Husband's right. ngenda kuzza etteeka Avenge his wife's dishonor. eri omusajja okuba n'obuvunaanyizibwa okutaasa omukyala we singa aba ali mu buzibu. Ngeri ekikola kiwakola wakikola kuba mukazi we eri yatuusibwako obulabe. Whatever you say, Mr. Bergman. Kyonna kyogamba Mr. Bergman kyenjo ogenda nakyo. To have you as my lawyer. Era ndi musanyufu okuba naawe nga munnamateeka wange. Feel that way when this thing is over, son. Now about those clothes you've got on, I don't want you. Engoye z'oyambadde saagala kuddamu ziraba. Navy officer, you. Oli Navy officer
buli lwe nkusinkana nja kusanga mu uniform yo. Dressed to look like you're going to get a medal for bravery. Njagala oyambale ng'agenda okufuna omudaali ogw'obuzira. Yambala nga jeshi. Jeshi takusaidia. Put Palmer on that stakeout downtown. All right. Send Harlow and Shipley out to Kahala. Kakano omusajja wateranga okuyiya engeri gy'ateeka abasirikale ku bavubuka bali kati abalala. Simuwevugira. Hello. Wanji? Keka nakyala kano kamuwa program. Kakazi kamu n'amateeka asinga mu America mu biseera ebyo Walter Bagman. Ate mwami taliyo alimbya kooti. Lwaki tova ku office community police nojja ntusinkana wali eri ku international. Kwe kuyitawo. Mwami munamateeka. Kakano yayitawo. Bakazi bavangako bazibu. Nagambe shoni yanga ageeka. Laba. Rodi. Juga ali muvuzi wa makubo mulungi. Atoli yajjangayo malwi. Yali yamusalayo. Kati yasekera mu kikonde. Why? Is it locked? Wagali? Nzigadde bulungi. Tewali mbwa yonna kati. Kati abatula ebbali tamanyi wabitandika wa poliisi. Bakazi basiba emitima. Bawe munnamateeka asinga Walter Bagman. Mugagga muzibu. Bibagala bikusobera. Nasooka ajja ku kasikafu. Blouse agisikidde. Talina kyeyamugambye. N'abeera kiriya gyali. Musajja n'amira amalusu kumukumu. Katonda tukyaddala. Kyabajjamu obulinnya. Ne babukasusa ebbali. Tasibaamu buli kimu akikasusa ebbali. And what you see is what you get. Kyolaba kyofuna. Bikira Maria muzikiti ekibuli. Yasituka. Kyava asembera na kyala gye yali. I am afraid. Mbwatidde. Oba atyawo kyawo. Oba mundu gyalina simayindo zaye mutisiza neyambula. Abakazi bazibu. Yamwolekeza ebbali naye mu kisenge. Yesu yamukala tulumu. Kano obusigaddeko nabwo abujjako ku earring yabujjako najja abuteeka ebbali. Awe byaddirira nze naawe. Captain Maddox kwolu yasekera mu kikonde. I want you to think hard now. Anything you can remember could be. Njagala olowooze nnyo ekintu kyonna kyojjukira ku lunaku olwo. Were they dressed alike? Same outfits? Abasajja ade bambadde n'ebisigadde. Babuuza abato bali ababakubye. Bagadde bavubuka batototo babakubisiza misipi. An Essex, maybe. Mike? Maybe a Buick. Motoka abato Buick. 27? Yabiri mu 7. Anything. Ekintu kyonna kyemujjukira. Ne munnamateeka waabwe waali Tom Harahone. What? Eki? What did you say? One of them. He said bilge. Ani ekigambo mu kyeyayogedde. Pull that bilge. Bagatiriza bigambo. Yabadde ne ttatu. I remember. Don't pull that bilge, he said. They used their belts. Wuuyo era nga bakoseza misipi. Gyabadde minene nga migumu kamala. Bano bawandiika. He had a tattoo. Good for you, David. Tattoo yabadde efaanana etya David. Babuuza David Masuda. Big snake. Musoto omunene. Cobra? Yeah. Nswera nti ddala. That lynching party came off the True Blood, I know it. Bilge. Kakana agamba bwagattaganya byabuliriza. Abantu banayinza okuba nga abategeera. Naye yeetaaga positive identification. Pictures.
kugamba kwekkanyiza Dolly n'agamba nti ono omuntu gwe nalabye kyekibulawo kati. And find Senso Fujito, that pig farmer. Maybe you pick up a lead. Check Wailuku Road where he found the kids going up in a rig. Yamuga katukire Senso Fujito ajja bayamba. Balina okusobola kumanya emmotoka eri yabadde yaani. Lunch. You gonna tell me if a sailor? Gye balina okusobola okunoonya nannyiniyo. Thanks, Cap. Yeah, just like you asked, Captain, the whole trial, from the first day till the shooting. Perfect. Thanks. Laba. I want to show you guys something. The officers are Lieutenant Murdoch and Lieutenant Parker. You recognize that sailor? That's him. He was there. You're positive? He was hitting Mike. He's the one. I just want to find him. That makes two of us. Balaga amawulire. Bagenda okugayitaayitamu nga bebbo. What do you got? The car is registered to Dwayne Leroy York. N'emmotoka bamaze okufuna nannyiniyo. Georgia. Amannya geeri kaadi yaayo. To him? Closest I got to that destroyer was a shore patrol station at Pearl Harbor. Wabula agamba bwe yagezzaako okukwatibwa okutuuka ku ame kampu eri gy'asuubye okujja baluudi. Yakomye ku mafuta. Teyasuubira ali okutuuka ku Pearl Harbor abasirikale gye baakasibiranga. Nakati amagye ga Amerika gakyaliyo. Naye nasudde kino waabakubira. Kante kukuba akamu kwaba babakuba kuba bavuka mu ddwaliro tekuli n'omu nannyiniko. Ono bamu identifyinze dda. Face eno mbadde njira balaba nnyo. Twadde emabbali gye bakasibira ku barracks. Lodi ono takayamulaba. Twamye okumala ebbanga. Kano kwe kugisimbula wala basaba okubatwalako. Baamugaana okuyingira okufuula mutwalako oddawa? Kaba antwalako omuyekka kabalagala nti yadda ye. Yasibira mu kigi. Munywanyi. Ono yagenda omugamba nti wa polisi gobudde wageze dda. Captain Maddox wajira. Omanyi lwaki oli wano? Angambe mulina okumbuuza ebibuuzo simanyi oba byaki. Oba byakutuuka ku Besigye sibitegeera. Nasooka akangama n'omusipi engeri gye bakubangamu abato. Okijjukira ekyo? Ng'omusipi gwali okozesa nga babali abato. Gwe ne banywanyi bo mwawamba bali abavuka abasatu ne bakuba ffimbo. Sibitegeera ebyo. Lieutenant Murdoch. Was this mission his idea? Yali missioni ya Lieutenant Murdoch mwesasuliza obuto buli. Maybe there's another one of your officers. Osanga ali mu officers abala abamulumizibwa. Is that right, Forrest? Kituufu Forrest. I mean, there was no officer. Tewali officer ali mbino. You brave men just thought this up yourself. Mwakyerowoleza mwekana musala mukikole ku lwammwe. Gundi. Beat him with your belts. Ne mubakuba emisipi egyo gyonna. Roy York's car. Hey, honest. Amazima gali. Amazima genjagala. I don't know. Sina kyemanyi gwe. Togeza kumbuzaabuza. You swear. Here's where you at. Kino kyolina gwe. Those three kids identified you from. Bali abaana abasatu bakwa identifying okuva mu bukedde. Ekifaananyi kyabaddemu. Under prison all by yourself. Kakati jagenda mu kkomera wekka. You'll be too old to remember when you get. Wonoovira ajja kuba okaddiye nnyo yadde okujjukira biki ebyaliwo mu kaseera kano. Here to give you a life sentence. Nze mbadde ngezaako kuyamba naye ogenda ku life sentence oba yagala batoyagala. Wait a minute. Linda katono afande. Era kafiira muzeka. Tubantu babitume. Kana motoka za polisi zaalumbe mabbali ku barracks. Barracks y'amagye tegika muntu. Captain Maddox lunaku ajja ne bamubawusinga leero azze wabula zze gawanye. Yalinde essaawa zonna amasimu ne gayitangana. Eri baafande baadimira abatwala wano. Commander Enders says you're not allowed on this base. You please remain in that vehicle. Commander agambe tokkizibwa ku base eno sigala motoka eyo tofuluma. Naye gwe. Hold it. Lindako. End of the line, Captain. No. Mwaweddeyo dda. Zino arrest warrants zaagala basajja abali wano basirikale bannammwe. Nja batwala oba baagala oba tebaagala.
Talking about Navy personnel. Twogera ku magye wano. Kidnappers. Nange njogera ku ba kidnappers, si ba Navy. Njogera ku ba kidnappers. Navy tewamba bantu. In a foreign country. Kati kiri gye muli. So the True Blood command. Okusalawo. Nga bitabusi. Onsava yadde ku radio. Afande. Langdon right away. Agamba mbuno balina arrest warrant za court bagala. Nambuli amanya ge bagala. Kidnapped and beat those 3 natives. Nzane kyava akubira banywanyi be. Oh, why? Twagala buvuyo. President is clear on the taking over discipline of the soldiers. Baweyo. Turn them over. Baweyo. One hell of a precedent, turning over Navy personnel to local authority. Kijja kuba kyabugwago kwa amaji nkugambi tokikola. Okujja kungagala muzeyi yenyine akiyingiremu buzibu jja kujja waya abasirikali. While he keeps invading my command. Naye bwana agenda masiro kujja ku barracks yange nze omusajja nja kuvaawo naye. That's all I had. Ebibyo. But I'll make certain of it. He won't trouble you again. Naye kukakasa tajja kuddamu kusumbuwa. Abadde akubidde chief munne DG wa police. Yakano baayitawo nga tebana kyamukolera. Abasajja abaakuba abato alero litaze bakima. Police ekwata mpolampola nga yakufunziza. Stand by there. Baba tekano ku stand by. They are. Kwe kubatekako obunyogoga ku sport. Your prisoners will be civilians. That doesn't clear you, Admiral. They were Ejo lekikiriya lingadimiro. This place is about to shove them off on me. Ekifo kino kijjudde kati ensiriŋŋanyi n'emize emibi. Gwe manya nja kiyonja. Oba tekikulemye okuyonja nze nja kyeyonjeza. Take your prisoners and get Twala abasibe buve wano. Keep your discharge papers ready. Tegeka empapula za discharge. Come on, Jack. Let's clean this gut. Jack wama tujje wano kasasiro ono. Gutove. Move. Movinga. Afande namna gani? Oya hapana leta problem na mzee. Toka kwa barabara. Kani kwa kuvaayo. N'abayisaawo. Vukade basinze fujjo wano. Kakano embere tandizo kukyuka wano. Wabula buli lunaku. Nakyala bafuna time n'afande Captain Madoka. As though you've invented me. Ebintu by'abakazi bizibu. Amugamba nga bwamwagala okukamala alinga simanye bimuli ebyaka byakaaka basuuta naye mukadde n'akusanga munnaye juko oli munnamateeka asinga ono buli lunaku emisana yebbirira ku mulimu n'agamba agenze ku kyamisana basingana nakyala mukazi wa Walter Bagman munnamateeka yajja okuwolereza Lieutenant Madoka. Walter, we're friends from childhood. Nenga n'omusanka teguba kijja gwali gwa mukwano gwa munywanyi wa Lieutenant Madoka Bruce Parker fugo tukimanyi bulungi ti era yenda ku mukazi we era yamukuba oluvannyuma lumugamba ati nali lubuto nakyalo yagaana okujjamu ng'ate era yagala balugyemu obuzibu bwava Auto accident. wuuyo I was so lost. mbwabulira abuza okukamala So you got married. tekyakuviirako okufumbirwa balimba awo essaawa eyo owulira nguvu naye omusajja jje nanyini maama ohundabira tabbu ne mundu tomanya gyogiteeka olwo naafande mulamba kapitaini. Remember this, gentlemen of the jury. John Lilowohe didn't die because he was mistaken. John Lilowohe teyafa nti lwakuwulira tamutegedde. Didn't kill him. Eyamukuba ebyasu yali amumanyi bulungi nnyo era amukubira masekati ga kooti one munamateeka amuwolereza Walter Bagman mwanyina waali. He brought it to this building. Yabbe mundu n'agireeta mu kizimbe kino. John Lilowohe, and he pulled the trigger. N'asika trigger ng'ensi yonna eraba n'amubba ekyasi kyammaliriza. Thank you, Your Honor. Mr. Bergman. Yamaliza opening statement ye kugwita Mr. Bagman. Your Honor, Wekitiibwa. defense would like to ask a favor of the court. Mbadde nsaba nze okwongera opening statement yange. Phone its opening statement. Well, the court can grant your request. Counsel will recess until 2 o'clock. Yasaba tusesinge paka ku saa 8 najja okuwa opening statement. Nedda afande. My fault, Your Honor. Tontegedde. For all these years, I
know how to make myself clear. Oluvanyuma lumyaka gino gyonna mbadde ndoza bwenjogera ekintu abantu bakitegeera mangu kyembadde ntegeeza. Keep my opening statement till the prosecution had finished its case. Nsuubira okukola opening statement yange nga prosecution emaze okukwata ekkubo okuwolereza oludda lwayo. Yabasaba sembere era tamutegedde bulungi. Bakansozi bombi. Just exactly what are you up? Kiki kyogezaako okukola? Well, it's not very complicated. Afande si kya bulijjo naye. I have an awfully hard job here. Nina omulimu omunene ennyo wano okuwolereza omuntu yakuba omuntu bullet ng'ensi yonna eraba. Bade ndowooza osanga opening statement n'agikola ukyeddaakisiriza ennyo ng'ekyali mu juice. Save what juice I have. Njagala kusigazaamu otwanyi tonnya paka ku ddakiika esembayo. Weebale nnyo ekitiibwa. Nakoze opening statement naye nga munnamateeka mukugu nnyo era yasinga okuba ow'amaanyi mwamereka mu kaseera ako. If we recess now, will prosecution be prepared to begin its case? Yabuuza prosecution oba enaaba yeetegese okutandika omusango baddira ku munaana ye ssebo w'ekitiibwa. Prosecution ye muwolereza wa gavumenti n'agyadiyaninga. Madam, nyabo starting at 2 o'clock this afternoon, okuva ku ssaawa 8 olwaleero mukazi w'oyo omusajja mwetaaga mu kkooti eno. A fragile creature. Yes. That's a condition she shares. Eyo mbeera gyagabana naffe abasigadde ffenna tuli bantu. Naye omusajja oli yatta musajja munne ku lulwe. The world mourns for. Mwetaaga gye mu kkooti eno basa ekyo temujja kundabamu. I want her in this courtroom all day. Mwetaagamu olunaku lwonna na buli ddakiika na buli lunaku. And wounded. That's impossible. Mbu tekisoboka. Come halfway across the world to bwe kiba tekisoboka tewali ttabu. To have half a chance. If she is absent at 2. Ku ssaawa 8 kaanaabulawo ngezesa bugezesa mujja kuba muweddeyo. Anti mwansasula tojja kundabako nange wenja okukoma. Doris Ashley forced me to leave this case. Nakyala mwetaagawo muwala we Esther. Captain Maddox, did you see Lieutenant Murdoch shoot? Walaba Lieutenant Murdoch ng'akuba John Lowe. I did. Dala. Where were you when the murder? Waliwa. I was standing over by that doorway. Nali nyimiridde wali nga ku luggi. Murdoch get up out of his seat and pull out a gun. Ne ndaba Lieutenant Murdoch ng'ajjayo mundu era asika bullet azikuba. Nakyala mwali mu kkooti amutunuulidde. Lieutenant Lloyd Murdoch started firing at John Lilloye. That's right. Ono bambye maama w'omugenzi. The defense has no question. Ffe tetulina bibuuza w'ekitiibwa kubanga bonna biwogera ensi yonna yabiraba tolina kyojja kubuuza. Did the markings on the bullet match? Markings zaali ku byasi zifaanagana ekyasi kye mwajja mugenzi tiye. No further questions. Sina bibuuzo birala. Ona ky'obuuza? No questions. Tetulina kye tubuuza ffe abawabirwa. Report your name and your profession. Amannya go. My name is Sergeant Jack Keller. Sergeant Jack Keller. Ndi mukozi wa poliisi. And you were in this courtroom? Wali mu kkooti eno. Abajulizi buli avaayo balonda mu bulonzi bakugu naye ng'abantu bangi abaaliwo nga Lieutenant Murdoch akuba omuto oli bullet. Captain Maddox grabbed Murdoch. I got the gun. Thank you, Sergeant. Webale nnyo Sergeant. Cross-examine? Cross-examine? No question. Nedda afande sitina kitubuuza. I first saw Jack, ne bailifa muyise. Sergeant Keller and Captain Maddox running along that. Mukozi wa kkooti naye yaliwo mujulizi kubanga abiraba. Captain Maddox grabbed Murdoch, but it was. Ne Bryce Parker waali eyavaako obuzibu bwonna n'okufa k'omutata na musango kano kamulemerako buli bbanga kamutunuulira. Roger and I. Dwe kamugaa nja kutambulirako paka kubanga ebintu tebikwatagana. Naye ng'ate yali mukwano gwa munywanyi nfanfu. Defense has no question. Defense tena kyebuuza. Your Honor, the prosecution rests. Prosecution yeewummudde abajulizi batumala. Prepared to proceed at 10 a.m. tomorrow. Kaano ku ssaawa 4 enkyono bamwetegefu okutandika nti ddala. Kale. Najadijaninga paka ncha ssaawa 4. Bigamko kwega kati ne kale nagenda kuwolereza biki. Yaza amaaso yotamujjaako feesi. Juga
bamugamba nze byovira binyo emyaka gimaze mu poliisi kyava ayitawo nagambe Chris Christopherson ageeka kakano ku olwo kwasubu juga besambye okumala ebbanga munamateeka yuno juga awoleza omutoli Lieutenant Maddox afande lwayingirawo kati si Maddox. Can you spare me a few moments, Captain? What's your eddakiika? Your lads brought me this chair. Another. Nsanzibwa nakatebe ati manyi nkadde nenga akantuleko wano. Boyd. Nyakogamu naawe. Wasn't it? This official business? Bugu mujitivu lwale kwe kulumugulira. We're coming to the end of the trial, see? Ati omusango gunaatera okuggwa. Sina nnyo kingenda kukola. Sure, what's on your mind? Kyekiri ku birowoozo byo. Handkerchief is mine. Kana katambala kange. Just like it. My wife's room back at the hotel. Kange lwakuba nakasanze mu luumu ya mukazi wange mu hoteri mwe tusula. Handkerchief. Take it in the ridgepole, you got yourself a tent. Doesn't belong to me. Naye si kange ge mazima ne mukazi wange si kake. Simula nkuna butambo wala bwe buti. I'm waiting for you to say something. Nkulinda kuŋŋamba kintu. It's your social call. Andi social call osanga nabadde nkyaddeyo. Still hot. Ebbugu muli kyali lingi. Mind opening. Gulawo kaawo. Kakane byokwenda. Teri atabiti afande Captain Maddox. Ono na mukadde wabula naye atidde magagula ayengera. What do you want? Kicho yagala. One woman and two men. Omukazi omutasula kwagala basajja babiri. It's not yours. Omukazi ayina erinnya lyange siwo. Leave my wife alone. Va ku mukazi wange. Katogana nnyo abantu bajja kumpulira. Nkugambye va ku mukazi wange. Afande bamwabi. Muveeko. If it isn't me, it's going to be someone else. Nanti bw'ataabenza omusajja omulajja mwagala. Bireke gwe nkugambye muve. 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 From the boondocks, hick. Muve. Jugale birwadde bingi. Kakana afande. Munamateeka Walter Bagman bulamu bugenda. Yayita awo bamu obuyambi. Mulamu wabula n'obuzibu bwa sukaali alinnya. Why? Bawa Bagman kubira mukazi w'omugaire bawa agudde. Nono bisuula obuyinja bino. Bamuleta mu ddwaliro. Dukaze saabu nnaku badde bagendera ku bumpi. Nakyala ali ku bbaawe. Musawo agamba agenda aseetinga. I can't tell. Kasukali kabadde kalinnye mu mutima gwe guli sitedde bulungi nnyo kyekyewuunyisa. Ngeziza kumuwa obujjanja butuwa abalwadde ba sukaali obwetaagisa netanadda ngulu bulungi. That's a positive sign. Naye nga akabonero akali positive ba mutima guli stable. Yalaba mukazi waawo kumuyita. Yasekamu. Bano bana mukadde batwakola dda. I think you should spend the night. Ana kyayogera. Labika zengulu. Don't leave me. Bambi yamugamba tamuleka. Don't leave me. I'm here, Walter. Ndi wano Walter. I need you. Nku nyetaaga. Avanda alinze ko lwamusala. You'll be okay, Captain. Nga bamugamba Rodi agenda kutereera. Kasukali kali kamusumbwa naye atandise kutereera. Upstairs with her husband. Yabuuza nakyala gyali ko nali waggulu ne bbaawe. Tukwagala n'abasajja. Embeera weekyankana nda gwe osigalawo nga tolina story yonna. Musajja yasigala ku ddirisa. Ani nakyala kyalabirira bbaawe. Ate tunaasulawo. Twadde emabbali. Waliwo yalukunkona. Ye Mr. Harvey Kati Sholi. I've been trying to catch up with you. I've always depended on you. Kakana agamba buli nnaku amwesigamako. Tamanyi kikyamubuzeeku. Juko nagaga asinga wano. Lyasasudde ne afande Walter Bagman kujja okuwoza omusango. Well, just so. Bamugamba abite. Tebalaba nsonga akyalemerako nga mumerika munnaabwe. Bali bannansi abaveeko omusajja yafana dda. You told me to quit on those kids, and God help me, I even did it.
wangamba mbe mbana abo nasirwala mu Katonda nobajja kunaba polisi kyavaamu mukubo Wasn't for me. kufa abala balumizibwa When you ever... singa kyalize tewalikoze wano One of us is. andi omukufa ajja kuva wano nkubuulira go mazima nalugula aluggadde balabe beeyongera buli lukya gabani akwate bali waliwo akatereka akaali kazaawo ku luggi kwe kasumulula yakazungula alabe kutuuka munda katamba waala nakyala yakaweereza kadde owaayo sigale ne bba wange lodi ndoza yamuga wakatambalako oli kazze anti bintu byabakadde mubimanyi agamba okazzeeyo omusajja tadde ewaffe kale twadda mu kooti aliko n'obusuku olwaliro lulwe closing statement egyo gitulinze ssebo tana nnyo kyakuwoza kyabadde alina kukola yajja I've been a lawyer at the bar for over 47 years. bassebo ne bannyabo mbadde munnamateeka emyaka nga 47 kumpi kituntundu kya century Almost half a century. Almost 50 years. kumpi myaka 5 One of my proudest boasts that in all those years mu myaka egyo gyonna I have never once faltered sikolangako nsobi ya butali bwenkanya mu kkooti sikuwangula naye obwenkanya in justice. Those uncounted thousands who have been pilloried emisango egiri mu 10,000 gyonna gye nkozeeko and venality. wabula kati olwaleero I've seen astonishing changes during my ndabye enkyukakyuka mu nsi ne mu mbeera amazing discoveries. I ndabye ebintu bingi ebikyuka awaali obuzimba obutidde ne wajjawo zikalina ne wajjawo ki vanquished the bird flying beside the eagle. ndabye ennyonyi ezibuuka ne zikamunye n'empungu All those years, despite all those, emyaka egyo gyonna n'enkyukakyuka ezituusewo waliwo ebintu ebitakyuse one commandment is immutable. ekintu kimu ekitakyuse ge mateeka n'obwenkanya gasigadde ge gamu justice And justice is all I ask of you, gentlemen. era ng'agamba kye kyokka kyabasaba Murdoch asks of you. Justice. ne Murdoch kyasaba Lloyd Murdoch was a Lord Murdoch boy, reared in the eternal verities. And as he approached manhood, he chose his life's work. He yazaalibwa mu maka amalungi bwe yaakulaakula okufuuka omusajja yasalawo okufuuka omusirikale had a alwanira ensi ye single purpose. n'okugiweereza The officers and gentlemen who will defend America against her enemies. era y'omu ku basajja abatono abataasa Amerika abalabe baayo And gentlemen, such a one is lieutenant. omusajja ow'ekikula ng'ekyo Lieutenant Murdoch naye n'azimbamu awo jesi The county attorney did a pretty good job here. He showed you, kaunti atoni akoze omulimu mulungi abalaze engeri gye yattamu nga buli omu alaba even had people at the scene who identified. alese n'abantu abanyunyula ddala abaamulaba ng'ajjira ddala emmundu okukuba ebyasi nakyala agamba asituka tuula wano juka Bagman yabigaana Crime that took place right here in Honolulu. A rape. naye ebyo yabikola lwakukwatibwa kwa mukazi we Your Honor. owekitiibwa oyo aleeta omusango gutali wano And highly prejudicial. ogwa repu gwakuteebereza This case has never been proved. Your Honor, I owekitiibwa nsaba oyo atuule asirike mpolereza omusajja yatta n'ensi yonna eraba his life. terekinganda kujjayo ensonga lwaki yatta overruled bamukkiriza agende mu maaso Thank you, Your Honor. neyanze afande Night of last September 5th, a young Sebutemba nga 5 omuvubuka oyo omusirikale aweereza eggwanga lye mukazi we yakwatibwa n'akubibwa eŋŋuumi abavubuka 4 Navy officer, abaamukuba kata bamutte 4 men, and raped. Dragged into the underbrush, ne bamusika set upon by one after another. ne bamutandikako omu ku omu naye nga muwalajjana abavubuka boogera ku bambi bataasa obulamu bwe omwolede kati mufu Those animals beat ebisolo ebyo nedda si bisolo si be baakikola ekiki si be baakikola bannaayi si be baakikola si be bankwata muleke omukazi muleke omuwala ayo abyogere ebintu emboozi zikyuse one Bryce Parker yavako obuzibu bwonna okuza amaaso juka afande yamulabula dda
mimi iko na wewe. La watabu. Nagatula blood and kids. The truth is, I'm a coward. Amasimagari ndi mutitizi. Why you didn't see me here before today? Chinsonga laki mbadde temundaba wane mabega. I couldn't leave without coming. Nalisinza genda. Wabula ensi yategedde nti temwina musango. Aze muddwale bambi gye bali. Nenga yasasula sente bambi zaabe yimirira. Turn around. Mukyuke. Turn. Mukyuke. Ye mumbejja. Yohe. Laba fimbo. Mukazi tyabulire ennaku. Bano bazaana be. You boys. Balenzi mwe. You don't know it, but something historic happened. Temumanyi nti mukoze ekintu ekyebyefaayo wano. I live. Kyamukisa mulungi nti Katonda ampadde obulamu n'enkiraba nga kituukawo. The United States Navy officer. Nendaba Navy officer nga asalibwa emyaka 10 mu kooti wano ku Honolulu. And yesterday. Yo. I heard a judge. Nawulidde omulamuzi. The officer to 10 years. Nga asiba omusirikale Amerika emyaka 10. Where they'll put the. Olw'okutta omunnansi. I want you. Njagala mmwe. To make something of yourself. Mukole ekintu mu bulamu bwammwe. You understand me? Mumpulira. Kubanga baali batobye okutaasa obulamu bwabwe. If he can do it. Bw'aba ng'asobola kikola halahoni n'afuuka munnamateeka. You can do. Nammwe musobola kikola. And ekirala. I'll be back. Ndidda. To check on you. Okulaba enkyukakyuka ze mukoze mu bulamu bwammwe. Aloha. Aloha. Kuba siibula. Nenga singa teyali ye osanga tebaali tusse na wano. Mukazi we tukyava ayitawo. Kano katomu halahone. Kaali kasomesa ka kibalo. Kasiba amateeka gakawo byakiyayi bami mpola mpola. Ne kabawoleza kutaasa obulamu bwa. Abaayi. When are you getting? Mu embaga yammwe yaddi. Married? Embaga? You know, you can't go on acting like two sleepwalkers forever. Temuyinza genda maaso nga mwesanga ba sleepwalkers abatambula ekireme tutubiraba. Here's my gift. Kino kirabo kyange ekyembaga yammwe. Yamuwa necklace ya pearls. A couple of rings that go with this. Nane empete eziwerako ezigenda n'eno necklace. I come back for. Ojjanga n'ozikima oba ndizikuwa lwendidda ku mbaga. Yamwebaza bambi. Kuba siibula. Where the hell's that elevator? Ye elevator yaba n'eriwa. Kakana afande. Ho. Atabuse kati. Hi, Doc. Dokita ogamba kisebo. Coffee kid. Bebasiko okuwa obujulizi ku bato. Muno yali mu emergency room lwe baleeta nakyala. Lieutenant got off easy. Lieutenant bamuyambi yafunye myaka 10 gyokka. Neesooza nti gwe gy'onoofuna. You're an unconvicted felon, Doc. You were lying on the witness stand. Walimba ku witness stand muwala jana nyini yatudde nti balise baamukwata. Kyokka gwe watugamba mbu yakwatibwa ne mujjamu olubuto simanyi lwaki myezi 3. Didn't lie. Salimba. And she was more than a month pregnant. I just left. Wagamba omukazi wa lubuto lwa myezi 3. Afanda batugamba Dr. Mukama nedda yabiŋŋamba. She was his patient. Yali mulwadde we nze yampita bwisi muyamba yabiŋŋamba. Oyo naye muyite. Kakano bamuteze katego. Tanabimugamba. You never talked to Lansing. Temwogeddeko ne Lansi. Tetunaba. Howard Lansing is the criminal. Howard Lansing abirimu ebintu ebyo nze yaŋŋamba ye boosi. Totya naye tujja muleeta. Naye naawe kuoli. Katonda si. Bonna bawedde. Twadde erudda. Ayita mawulire Maddox sentence 10 years. Natya. Passage for us on the SS. Bamugamba bapaakinga yamaze okubukinga ku SS Lloyd basuuleyo.
yo gwe gwawedde tugenda leero ye kana abakazi ng'omukazi alimu obwenzi kase omugambo ogenda nga tagenda omanyanga twalikize tambula ko wano ku biiki biki nemisanga emirala gyokukolako omusajja gwe badde basibye egy'obutemu namusingisiza musango wa manslaughter. That is murder without the element of intent. Nti okutta nga tulina kigendwa kyakutta. Why must we rush away? Lwaki tupapa ntatagenda ku beach? Are you going to break your promise? Ogenda kumenya ekisuubizo kyo. When I was in the hospital, you bwe nali mu ddwaliro. If that isn't a promise, it's a commitment, a bargain. Juga munamateeka. I said I wanted to talk to you. Nagamba njagala kwogera naawe. This isn't the right time for it. Kano sige kadde akatuufu ak'okwogera wangamba tugenda ffenna. Didn't choose it, you did. You've put us on a ship. If we don't talk now, bwe tayogera kati kiyinza okuba ekizibu kikakabona ekimutta musajja ono aliwa juko no munamateeka okumubuukako. I've heard about this place. Nali mpulidde ku kifo kino ensima eno ndituukayo bazirayo mu mpewo w'abagagga abapoliisi yabamazeyo batabani ba Kayuhura leero bazegawanye. Where the hell's Murray? Naala baliwa kakati nno n'omuwoleza wa gavumenti amuyise kubanga ku luno katono baakwata ono yalina obbavunaana omuwoleza wa gavumenti. No, this is Windworth. Ono ayita Windworth. Kale nze benjagala mbamanyi. Got a call from Walter Bergman. Wanted to say goodbye to me. He and his wife are sailing today. Ati mbadde nsibula ku Walter Bergman basimbula ne mukazi we Katonda wattu. Juko nayo mutima gye guli yakanyiga akade. Gane makaga Doris Ashire omukazi omumerika abadde atwala ebizinga bino. Ali mundano ne baadimiro bonna abasinga baali mikwano gye. Juko yavako n'obuzibu bwonna nenga mukulimba kyavako n'okufa kw'omuto John Roy. Omukyala mugambe nti Osi ali wano mugerwa. Ono just Osi. Abaana bakamenyo mu government. We're here on an official matter. Tuli wano ku nsonga za kooti ne county attorney kwali prosecutor. Tagala bamwe kwa senti yakoze ensobi Captain Maddox. Ne kajja ke katwala wano kiki. Ani nsaba kuyigira ekindeese wano kukwata. Ogenda kukola ebbanga gwavu mu kkomera. We'll settle that right now. Show the warrant. Mulage warrant ayinza okuza tuze nno tetuze twetegese n'agijjayo. Very well. Kale baga abayingire naye nga si byangu. Now we can get down to business. I have no business with you, with any of you. The hell you don't. Unfinished business, Miss Ashley. You. I got an unfinished business. Now the two of us are going to end it. Do me a favor. Get Miss Murdoch down there, will you? Kurt, take it easy on her, will you? This is an officer of the court. We're here on a criminal investigation. Ono ofisa wa kooti tetwagala tukole ensobi ku byogerwa. Yaze ne stenograph bagireesaawo stenographer waali. Nobody has any rights except you and Harvey Coster in the U.S. Navy. Money and power. Ngagamba yene have Costa babadde babuzaabuza ensi nga bakozesa ensimbi n'obuyinza bwe balina era balimbalimba ebyaviirako n'omutooma okufa. Baapanga ne balimbalimba nti n'abato bali bakwata muwala Janata baamutaasa ekyamuviirako n'okufa omu ku bataabo. Temuyinza kutta bantu nga bwe mwagala. Temuyinza kuyisa bantu ng'abatali bantu ne mbayisanga ebisolo bakasasiro. Just because your grandfather came off us. Nga jjajjaawo bwe yajja wano. God, that's all finished. Wazimbira okugwo ne weefuula ekitalo. He was 3 months pregnant. Ono yalina olubuto lwa myezi 3 n'olujja mulage baluggemu n'olimba mu lwalirwa nnaku ng'okaka abasawo bamaze dde okukuwaako obujulizi. So now we can prove those boys didn't rape your daughter. Kati tusobola bulungi okakasa nti abavubuka abo tebaakwata muwalawo era tebaamukwatako yadde okumukuba oluyi kyannaku nti omufu. Yes. Tell her, Phil. Mrs. Ashley. Mrs. Ashley. You're being charged. Ebintu byatabuse dda. Perjury. Bakuvunaana pajjale okubuzaabuza kooti. You're also being charged with conspiracy to obstruct. Bakuvunaana conspiracy
okubuzaabuza okupanga ompango okubuzaabuza obujulizi bwa kooti emisango miyitirivu miziba bagisazuba ne muwalawo gwe bakuvunaana okulimba ng'olayidde obutalimba mu kooti. I think you want to where you started in court the other day, Miss Murdoch. Who beat you up? Naye nga amazima ye teyagala kuba tobikkiriza. Tega kusula bavuka bali mu buzibu. Bamubuuza ani ddala eyamukwata. Kill for it. Mama amuganya. Constables walking the streets. Oli omukazi mugumu muzibu. The 3 kids who have. Nkwegayiridde. Abavuka bataasa obulamu omukubba omufu. Ennaku yamuluma. Kuba singa sibbo singa mufu. It was Bryce Parker. Bryce Parker. Bryce Parker yankuba. My dead baby. N'omwana wange yali taata we yali mu lubuto w'emyezi 3. Ddala ekyo mbadde nkimanyi nze. You both under arrest. Mwembi muli under arrest kati. Gwegwe kwatireko oyo ave wano. Geno nonyeze Bryce Parker naye mwetaaga. Wagana ngompita. Afana oddawa. Nja kukubira esimu malize ebyo. Kakano obuzibu wasi wagobera nakya. Namukadde amutwala kaguddeyo esisroid. Nakyala kanda kutambuza maaso bafanda anajja. Captain Maddox nga tamulaba. Nga tamulabako. Yawulira kulajja n'emabbali mu kinaabiro okutuukayo mu kisenge muwalawe obulamu bwabugyewo yeetuze kawone yeka gwe yazaala kano kakanda kulinda afanda ajje kapiteeni Maddox nga tekamulaba kagatambuza ennaku neekattiraawo kakana afanda yava mu ggaali oba akole ki n'asajja bagumu olenda mukazi wo agenda mugojjaawo oba omugambe kyawo kyabaza abaasa ebbali yakalengera tekaba naye mazima nkuyagala kakano ova omusajja aba musajja naddala nga alina mukazi we owaye omusajja muze ayinza okukuba eŋŋumi oba yabukadde n'ogenda ogweri n'ofa abakazi basibanuza aba akusuubira gwogenda eri omukwate ku mukono omusike buseba mwekube n'oli eŋŋumi nsato yatyamu agoba musajja muno olekamu agadda otuuke nga muzeeyi alina bakamenyo beyaliise beyatambudde no bakifeesi ne bagenda bakuwa essomo nanga gene wae sina kyakola agenda kola kimeri kikumamu nakyala alinza gyamukime nakava mu bisango olya kuba kayondo bakatalimbwa kaana ekimere kisimbula kigwerayo nakyala atunula butunuzi wayi kiganyi kiba kiganyi nate tunakola kimama naye tajja bambuka empuge naye nabizibu kwe kumulengera nga agwerayo kyona ekyali kitandise okubeera wakati waabwe katina kyakukola kujja kukigumiikiriza n'okuyinda kyonna ekinadde oba ekinagirira yatunula nalengera nga liggwerayo kozira amaziga ne gamuyita mu loodi tazze mukima sijja bana kuzima bakula batya none nakabiraawo kati nange tavuddeyo kujja gyendi wasaana afuna omulala twali kyakukola yes Lotus edda ku lukalu loodi yali akasibira nagambye ko tutozanyirangako
Bukedde TV simu ko 774051 eyange oboso kunonya VJ Mark besaba VJ ku Facebook buterevu nalo kasembe kwati ku dugala mukama abankumire